Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olw'enjira tutunulira amazzi ago agali mu kutokota. Mulimu abantu abamu nga bw'ogendako mu kyalo n'ova eno e Kampala n'ogenda mu kyalo ng'amazzi g'omu byalo w'oganaaba nga gakusiiwula gakusiiwa gakumalako emirembe nga bw'oganaaba okubibwa ebirogologo. Bw'oba ofuna ekizibu ekyo beera ng'otunulira vidiyo eno. Bw'oba ofuna ekizibu ekyo amazzi ago nga tonnaba ganaaba sooka ogafumbeko nga bw'olaba bw'otyo. Amazzi ago bonna agafumbako tegagenda kuddamu kubutula kukubisa birogologo kusiiwula singa obeera ofuna ekizibu ekyo. Tugeze nga bw'onaaba amazzi ag'enjawulo gakuleetera obuzibu ku mubiri gwo sooka ogafumbe nga bw'olaba togenda kufuna kizibu ekyo ky'obadde ofuna. Lwakuba tunuulidde nnyo mmwe abava eno mu Kampala ne mugenda mu byalo ebiseera ebisinga amazzi gabasumbuwa nnyo ge musanze eri. Oba ofuna ekizibu ekyo sooka ogafumbeko togenda kuddamu kukifuna. Gafumbeko n'oluvannyuma oganaabe. Osobola ogayinda ne gawola oba n'oganaaba nga gookya ng'ogawozezzaamu kiri eri gwe, naye ng'ekikulu kya byonna sooka ofumbe amazzi ago tegagenda kuddamu kukuba birogologo kubutula kusiiwa ng'obadde ogenze mu kyalo. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbalaga mu abalina ekizibu ekyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mweraba.